omutamiivu tabaagambwa. Serukama Mayute bwe balikwata ku liri alikola ki? Aliwoloma. Engero ezo zikuwadde mwami Chikeni. Nze simanyi tewamusibya, naye mubaamu ebisukka kubanga Chikeni bw'amala okuvaayo nti Kamanda Mudogo amukubye. Waliwo omwami eyavaayo n'agamba ye taata waani wa Chikeni. Era n'atugamba nti yabadde agenda kuggulawo musango. Naye nga nze mu yonna sinaalye zonna nzigenda nzikunzirina nzigenda nenzikubamu okundi. Mission ya omwana ogamba nti Kamanda Mudogo ankubi yali yakwata aliye ni skin gwe babakola ki? Basiba. Kati nze yali tata wa Chikeni agamba nti bwe yali agenda okuggulawo omusango mbubangi bajja gye bali baga gutuwe mbunaatya. N'akivaamu n'agamba omwana w'omusango gukole ki? Guveeko. Okitegeera? Kubanga ndooza baanoonya Alien wakiyingiramu nga Alien yennyini ye mukwate. Nga yabadde kiboga. Ne kibula. Nga balina kunoonya ani? Gwalumiriza nti ye yakoze eki? Ye yakubye. Chikeni oli mwana mulenzi. Lwaki ngambye nti oli mwana mulenzi? Omwana omulenzi yensi. Bw'oba temukimanyi. Omwana omulenzi yensi. Kuba ogenda kuwasa ozaale. Pozi nga kamera zenala ebifaananyi bye nalaba byali bya AI. Naye banga tebyali bya AI ojja kuwasa, ojja kuzaala. Bafulumyako nga ali ebisiyaga. Yali AI basi AI byonna kyebiri. Naye nze nzire ku kiri nti oli mwana mulenzi. Ebigambo ebikonjere bikusanyusa lw'obyogedde n'onyumirwa oba obifulumizza. Naye repercussion yabyo ebikonjere bwebedda etwala emyaka egisoba mu 10. Naye eruma kube kutuukako nga n'oyo gwe wakikwa tokyasobola mufuna mwetondera. Kwetuli tweyanze gemwe nabekumira ku mukutu guno Tronaz Media. Kwetuli amanya Tronaz nandi ne mukyala Nalujja omuweereza wa Kabaka kansala eyagwe yakola eyagwa akola atasoma waliwo akalalawo nkabuuse lwasa waabwe jjajja Fangoni. Wama omulabi wa Tronaz Media nkwagala nnyo. Webale emirimu gy'otuusaako engalo. Mazima. Webale kutwagala. Kubanga bw'obanga okola n'ofiisa olukubi n'otekako data awo kitegeeza tukuli ku mutima. Webale kutwagala, webale kusubscribinga, webale kusharinga na commentinga. Mazima. Wasenga temukomentinga senga tetukyakola senga tokola. Kale kitukozesa komenti zammwe netudda ninga mwebale twagala. Erinnya lyeryo nze siba namanya kuba muweereza wa beene. Nalujja Hanifa lwasama waabwe kansala yagwanga teyasoma ekyansuula banne bwali butasoma. Najja mu comment nno maliriza nkuwe comment olozijja. Ekyansuula wamma mbu nali saasoma jjajja Fangoni. Ne wali tewasoma? Simanyi nange. Okay. Tugende olu comment zijja. Tuba nali nsomye. Obenu kati tutuuseeyo ddi? Akati awo
Ezo ze comment nogaba naye tubadde ki ye jjaja Fangoni mwakitegeera ekyo tewali mulala oyo yeye watuuka wagenda commissioner Seko yajja nga mukaaga wabeera online nabeera online okay ebyantukako bimanyi sinatuuka nnyo okubeera naye bannange speech y'omukulu muzzukulu mutabani w'omuzukulu wange yakola waweerereza speech tebbo ne bakakola bulungi akati nze mbigamba wano you have to be creative and innovative bw'oba olina ky'oyagala ng'okiyaayaanira leka genda kumenya magombola kubbayo bumeeza kwogererwa ate ogenda okapangise nina omukolo nina omukulu mumpe bwe nnateeka asobole okukola ki okwogera weeteerewo gwe ky'owulira nti ky'oyagala kikole yiiya nga bw'okyagala abaana bookya ebyoma buli lunaku kati waliwo obuzibu kyaweeyogerera tewafaanagana n'awagombola nga bali kugola wasingawo kuba kye yali ayagala by the way oyo omwana nze mbagamba nti mumukwate empola nembawo ekifaananyi nti nze nange fe abamu bakulidde mu mbeera etulugunyizibwa tulina ebirooto tulina bye tuba ne tuyaayaanira okubeera kati bwe nnengera nga nnaatera okutuukawo n'ojjo nneekiika wallahi nkutta kuba onnemesa okutuuka ku kyenkola ki ku kyenjagala kuba byempiseemu okutuukawo tobikola ki sibimanyi kati abamu ne tuba nga tukuze tuli mu mbeera mbi emitima nga gyaguma gyakaluba nga sirina nnyo kyenkweguyaamu era ze bempangala nabo muno nze ndi coordinator w'abasawo b'oku byalo ba VHTs naye waliwo omu eyo yaŋŋanagana nalujja teweeguya nemugamba kituufu nze seeguya bw'oba obadde okola ekirowooza ŋŋenda kuvunnama tebindya era nkulaga nti tebina kye binkoze eki tebindidde kati obuteeguya buva mu mbeera wakula otya mu kukula okwo ntandika okwetetenkanya okubeera ekyo ky'okola ki ky'oyinza okuga nti makaage naye nga ye yaleeta mu ggeto ye yali ayagala kujja bali bantu eri kubalaga nti ababalumba eyo yonna waliyo eno wansi abaliyo abasobola bwe mujja ne mulaba abali eno kuba kati mbuntu omwana eyo amaanyi ge baamuteekako nali wano ku Tonaazi ne mugamba genda mpola ne mugamba n'ebigambo by'oyogera batandise okutuuka ku gundi sala muddamu nga luli bwe wali ng'osirika buki sirisi okole ebintu bye balabe birabe ng'obikoze eki manya anaakola tayogera weebale ekyo wakikola n'okutuuka okugenda ewa president teri yamanya nawe wamwekanga bwekazi ng'aliwa ate Mukama n'amuwa ekisa nti yasigaza abadde hard tebakyalina samwa oba yabikola tebamanyi nabo beekanga bwekazi oba baabimanya ne bamuzibira papa waabwe nga bwe bamuyita omuntu anaakola tayogera naye nga kyonna kye yakola State House kati erima kindi tulekeemu mulabi wa Tonaazi Media State House kati erima kindi tulekeemu kati ate nkulekemu ki Jjajja Fangoni tulekeemu ate katono State House eriwo nansana tutwale mpola eriwo nansana tutwale mpola abanoono wamma mulabi wa Tonaazi Media kino ekisanja kigenda kuggwako n'ekirala mu history w'ebyafaayo by'abayimbi ba Uganda Alien Skin agenda kusigalayo yasitula State House n'agitwala Makindi nimbye nze nali manya ategese kivulu era nga bw'ogambye nti tewakyali ndowooza abafulumya ebintu byabwe bibeeraawo genda kulaba naye baali beekunga ku social media nga mukaaga banneete mwerabira nga
Ngabula munyebuza mukaga ki kakati bwotugamba nti naawe state eri Makindye simanyi mwataddewo n'ekijjukizo gw'omanyi naye mu byafaayo gyali State House eri Makindye ku Kabira kati mpaayo bayimbi bonna bayimbi bali mu Makindye okuleka Maama Kabina yakola embeera ne bakubagala ne Kasirye Eggwanga n'amagye ga Kasirye Eggwanga waliwo omulala yakola Ensasage Ensasage kati eri ku bantu bameka Kasali ni kusaasira so balwagana ne Kasirye Eggwanga n'amagye ga Kasirye Eggwanga ne beekuba naye banange ne Makindye si nyangu nno naye kati babanga bonna gye babeera ani akoledde abaana b'omu Makindye abo boolaba aliyeni bakuŋŋaanya n'abawa emmere n'abakola atya waliwo obwana obwagala mugamba badde bakusiba weyabulira badde wabulira wa ng'enjala etukola ki etuluma kati yabatwalidde State House Helen yategedde omugaso gw'omwana oyo n'amanya naki kye balina okukola kubanga ebigambo bye yawulidde tebyavudde mwali yeni yekka yawulidde n'ebyabaali abaki yagambe abalala yabasuubiza komanda Mudogo sawa yonna avaayo kituufu kubanga bw'otunuulira sinaali ezize zibeera ku baana abo Kabira wamanya nti Kikeni yali ku radio n'agamba mbugo ntamukubangako neewuunya ne kati ekibonerezo ekyo kati ekyo ekikuwa okulaba nti omuntu ate batandise obyeyogerera nti bakuwa ssente ovume gundi ne bakuwa ssente okube gundi ti abaana abo bonna ababeera ku social media ne balumba abantu baba funded by someone oba okola kyaki andi bwe banoonya content banoonya content waba kule migenda weba naye content w'okwonoona amanya g'abantu kikyamu okwonoona obulamu bw'omuntu omwana oyo Kamanda Mudogo bw'aba yakulanga nze bwe nakulanga ntu am traumatized noonya future yange nina wendabye omugaati sikubye sina kyenkukoze naye ontaddeko embeera kuba olina kyoyagala bakuwe naye nakugamba nze ndi mulamu yaaye enkya video nevayo n'ogamba ate olutalo olwange bwendulwana terugga ne bwe giba emyaka nga nze ndeka omaye watandika okukola bwotyo ze mama nye kiddako nze ndi muyaaye tondaba okula ate olutalo olwange bwendulwana ne bwe giba emyaka nga kati Kamanda Mudogo bw'avaayo manyi nze nabagambye abaana bakosa social media oyijaja fangoni nno nti ebintu bino tebivaako emyaka n'emyaka bigenda kusigalawo kati ajja kuvaayo bayinza kuba babimulaganako dda tiyagambye tewamukuba kana baana bagenda mulaba wali bayinza obutamugamba ebbanga lyamaze eruzira kati ekyo oba kati kicompensating bwakitya akati no compensation nze nagamba omuntu asala amazima ssabo ye kooti eramuza amazima ssabo eno kooti y'ekiro omwana muwala gye yalaba essabo lyo liramuza mazima bwenkanya litya ate ligamba nti amuweemu obudde kiba kyankya kiggweeraawo kiggweeraawo kati mwekamba buulire wamu omulabi wa Tonazi Media mulemenga kwebuuza temuli susse lwaki gundi baamuse ne batabaako kye batwala kibambi naye lwaki baamukubye manyi waliwo abantu abaluma ne bakuba ne bamulekaawo nga tebalina kye bakutteko nga tebalina ng'essimu ze bazimulekedde sena revenge is so beautiful. I'm the player and the star. Revenge. Ze nyizo okukubira omwaka mulamba nga nkwa mu weeks 3 ne nkuddamu.
nenkuddamu kambabuulira omuntu otulugunyizibwa noonoonye ekirwalo kati oyo omukwatako mpolo banga amuwadde akatwa akata mu bbanga eddene tomuwa katwa mukube leero wayitawo emyezi 3 omuddemu muteega ku mulimu n'omuteega mu kkubo n'omulumba awaka kati atuuka ekiseera takyalina we yeekweka muzzukulu wo yagamba lisiti ejja mpolampola yagamba buli akola ki sigenda basoma naye be yateeka ku lisiti abamu tubalabye n'abalala bakyali luzira be yateeka ku lisiti nti gundi obadde ojonkera gundi wagamba yagambye okuloga naye muga ataloga fujjo katukkiriziganye yabaloga oba fujjo simanyi jjajja Fangoni yabatubuli yakola atya lulimi yayogera kituuka ku muntu olulimi lutonzi atugamba olulimi lulogo olulimi lutonzi era kyova olaba mbagamba nnyo nti todiriza toteekanga lulimi lukambwe ku mwana wo lulaka mwami Tonazi nawe mulabi wa Tonazi dda mu nnyumba yo nga waliwo gw'olaba akulya obubi wanika emikono bw'oti yogera byonna by'owulira by'oyagala njagala bamukube kibooko adduka wanika emikono gyo mu nnyumba bw'oti bw'obanga okakasa emikono gyo tegiriimu kibi kyonna nga temuliimu bbala nti wali okoze omuntu ekibi giwanike oyogere olabe MC Magombo oyo ate emikono mbangijjeeyo ate otya anti kati ntandise okulagiriza tolagiriza gwe kolaba otubeeranga mu kububuulizi musabi wa kiro w'enjiri omulokole mukama akitwala kikyo kitwale bwotyo bwobobeera olulimi lutonzi toyinza kukyogera niwayitawo omwaka nga tonnakiraba bwoza lwaki abasajja ng'otulugunya omukazi osirana n'emirimu ne gikuggwako ako bakaŋŋamba omukazi alina nnyo ekyamanyi kyaba yakoze baŋŋamba waliwo ke bakola tewali kye bakola bakaŋŋambako ebakulimba mwe bakuba Kampala mukadde mpi ate era kati muwala wamugamba nolwaki akutulugunyanga buli ssaawa nga talina nga antulugunya lulimi si luyi lwakuba muwala muganda we lulimi naye wamma muzzukulu wange Alien Skin webale nnyo okubanga olina omutima ogwagaliza n'okuba creative n'okuba ate ekyo kye baamulabamu bali abalowooza nti baasookawo baamugamba batya nze mbadde mugamba Alien Skin nti badde bamuteekako embeera naye gwe n'omwebaza nti yebale kuba creative mbadde kyenkugamba nti era abalowooza nti be baamusookawo baamwekengera creativity ye baagiraba naye baamuvuddeko tewali yamuvuddeko oli yagenze yakoze gundi radio station simanyi biki byonna yabikoze tewali yamuvuddeko bajja kumala badde wamma tekitoweebaka tolowooza nti bakuvuddeko bakuliko naako ke yakoze omanyi ekyekango kati okuleeta State House emakingi yireka naawe beekanze yalese commissioner State House commissioner wa commissioner wa commissioner wawa what runners was State House ne State House yagira kati we babadde boogera bagambye commissioner Helen Sekuwa State House komwe balese State House State House yagenze Kabira ndaba waliwo ekijjukizo kati ekyo kijjukizo naye obuyiiya n'obutetenkanya bwazaayolesa banaba ne baagala bamulwane bamunafuye gwani gwolwana omukumulwana okumunafuya ye n'abalaga itisoke sijja kuyimba kampeyini zammwe n'ebivulu byenteekayo kansooke mbikole ki mbikakanye mumale okukola
sikyalaba nakola ebibi ene nti kivulu kibadde kyawedde kubanga kiri yalinga sho nasigala ng'era akoze gundi atandise omwaka tasolozeza muntu abantu balidde banywedde wamma kyeva mugamba State House eri awo kati State House eri awo naye kyemusaba nga bwe munene bwe yasuubizza okubaako byakola nyenze mmanyi nti ali strategic yayogedde era gyekiri kuba nawulira by'omukyala ng'agamba ajja kudda ndowooza ng'alambula ku bano abaamuwa ebirabo baamulaga nti balimi balunzi balina bye bakola ebiki n'emiti ebyo kati bw'abanga abasakidde banako okuteeka mu abo abaana bano ab'oku street tegeeza bajja genda mu bali okukola babe nga bafuna ki kasente ze ndaba ye tageti y'omwana oyo okuteerawo bali banne emirimu kireka balaba bubi zize nkyogera wano nti omuvubuka lwaki alaba bubinza omukadde nga n'omwana owange yennyini gwezaala tetutuula ku mmeeza kubanga byenjogera si byayagala okukola ki okuwulira eni munoonyeeyo alina olulimi olumu oluwuliza bali banne gwe mba muyitirako asobole okumatiza bali mutegeere biki bye baagala lwaki tebabaagala lwaki babeesamba bwe munaakola ekyo mugenda kukolera abantu NRM kino ekisanja bwe munaatandika okusembeza ba influencers mu bitundu byammwe mugenda kukolera abantu ze kubali eni mulabanga influencer zo ekiriwo ekitundu kyakuttemu mulimu abadde bakyeyita edda nga bannannyini kyo biggwawo ebyo bijja ne biggwawo Ghetto president oyinza omujjawo yani tomumanyi kyali batali kyakyaliwo naye nga takirwanirangako waba buli wakitutte ani akusaba alabeeko ng'akigoba gona wangula mpengule buli kadde annange kati waliwo n'omulala bucha mani bucha yani yo ani oyo bucha mani yagamba yekanga kanga naye biri mu ggwanga wano naye wa ghetto waliwo ali eruzira papa yayagalako naye okukwata ku ghetto structure bwe tuba tunaagitunulamu eyalese State House wansi ye mutuufu toyinza kutawagira muzzukulu nedda si papa wamulabako nga tute State House mu ghetto mutwale emisi yagenda nga bugenzi nga gyabakuŋŋaanya abakana bebeeka mwokya beekubye naye nga jasize tukola ki tetumanyi twawuliranga bulembu bazimuwadde ono bucha bali ne bamufuulako n'advisor wa president naye omulala be yali akulembera yabawaako omukisa okusinkanako omunene omu kagamba ono yasooso kikola va ku ono mukama wange ne yali RDC Ali Shafik Nsubuga abeeno yabagatta n'abakolamu ekibiina Ghetto Youth n'abatwala n'abasakira n'obbasakira naye era ghetto abaana abo bangi Uganda yonna buli katundu kalinayo abo abaki abaana kati bw'otunuulira creativity ya Alien gende ejjinja balinayo n'ofiisi gyeri gende embalala abalinayo toyinza butabimanya n'ofiisi gyeri muzzukulu n'eggulu no nkulaga creativity y'omuntu kati wabanga yamuleese Makindi tekikwewuunyisa ng'oluliddako agenda mutwala mu gundi y'eggulu mu fangoni y'eggulu na wano weewo nagira nga amutwala ne Nairobi
okitegeera oba mututte oba tamututte ne Nairobi eriyo bannayuganda abali eyo era waliyo Fangoni naye yali ku bannayuganda tolowooza nti ajja kugenda afulumye n'eby'Uganda wa e Kenya nkulaba bw'obeera oyogera ku Fangoni olina engeri gy'omumanyira katamu owulira emirembe gy'empulira omwana oyo alikyali kubanga yamanya kyayagala mwena ne muvaayo ne mubeerawo ne mumubeerako munnamawulire omu nga ye bw'aba tayogedde kwaliye ntabeerawo aba takoze eggulire mwebale nnyo bannamawulire abawaayo ebiseera byammwe nga bw'otakola kwaliye ntobeerawo oba toli purezenta mulungi mwebale mwamukolera Helen Sakuyani mugjeewo mwebale mufuula popula amaanyi gammwe n'okulafubana kwammwe yali abasasula n'abajonkezi beebaza anti bonna yali abasasula weebale wamufuula omwana oyo kyali weebale nnyo weebalire ddala manyi buli lw'omuntu lwakulemerako akwongera kukola ekyo ky'atasuubira ate ekyo abajonkezi kye batamanyi lw'omujonkezi akolerera ogwe n'atamanya naawe omulwanyisa ogaa nti oswadde sijja kugwa anti yagamba ale nsikini yagamba tekimanyi nti olwana nveewo naye nange nnwana kubeerawo gwomanyi asinga naye nga bw'oba wakeera enkya n'osanga nga ndi wano ku Tronazi n'ojja n'ogamba mwami Tronazi nalujja mubi oyagala nalujja ave ku ki ku Tronazi naye nalujja alina ababadde baamulaba edda nga yadde tali kuki ku Tronazi kitegeeza eriyo n'abalala bagenda omuyita agenda akole nabo omujja ku Tronazi n'atalina gy'agenda okusigala ng'akola ki ng'akola si bwe kiri naye nga ye Tronazi agamba atya gw'omanyi gw'omanyi omulabi wa Tronazi media byebyo ono bw'atuuka ku Fangoni teyeebaka tatemya tasirika buli kimu awulira nga kati atugambe mbu state bagitute bannange mutuleke temugenda mbu state bagitutema kindi Entebbe mu Uganda yonna state eri mu bifo bimeka ng'ogyeko presidential lodges eziri mu districts oba nene batute presidential lodge simanyi naye nze manyi state house eri ku Fangoni akizeemu ku Kabira kattiriza kati waliwo n'omulala agenda kukyankalanira ku ekyo mwe kituufu kye muliko bannayuganda temwagala bakyogereko mwagala omuntu bw'abanga mumusiize pupu mwagala buli omwalaba ekyo temwagala kirungi kyogerako niyo amaali eniskini state house eriwa ku Kabira security guruguru na byonna senga teyaliiyo seku teyandigenzeeyo yandimugambye tugende Kololo oba tulabe ekisaawe makine temuli masomero yandimugambye tugende ku ssomero gundi we masinkanira abaki abantu abo naye okukkiriza n'agenda wali naye security eriwo naye yagikkiriza n'amanya nti security weeri nange ndi safe wabula kye mugamba aliyeni kibaleka wammwe abalala zewembuuza ekiriwo ate abalala kibalekawo ekyo baani baani basoose okukyaza okuleeta state anti munaika tugende n'ekyo anti kati ffe tusooka ebiseera ebisinga ne batukoppa bwe twaleeta Fangoni baasi ne baleeta gundi baasi nabo baasi ki tewagiraba
Toleeta talewada. Nze nagamba emyaka gye ndimu wamu omulabi wa Tonazi Media. Nze gwolaba tebantuuza mu bigambo nti jangu obirumirize. Nze byange binsanga wano. Kubanga mbyewulirira. Tojja kuga nti jangu olumirize ate tebakyankubira bigambo. Kubanga wendi mugina emyaka tokyalina byonvuma binnuma. Tokyalina byonvuma binnuma. Mulaba olugezigezi. Kubanga nalungi wako ne bampaana. Sera by'obulungi nabimanya byaggwako. Watandise. Nabeerako ne figa nayo neegenda. Akati ne saawa yeeyo. Buli kirungi nakiraba. Kali ne bwonvuma ngamba sikyalina kinzijjako. Baasi baagireeta tewagiraba. Oba kampeyini ne bagitwala oba bagitwala ggulu wasalimusale simanyi. Eri mu parking tulinda. Naye yafango ni jeere. Asatu ogwadde. Asatu mugumu. Tujja kuddamu tugirabe. Kwe kuwaalirira. Ekyo bayita okuwaalirira nga toyina nnyo kigendererwa. Kati mwayagala muwaalirire Fangoni baasi nga temulina kigendererwa. Eya Fangoni Nigeria ina ekigendererwa. Saba kutumirako ku bannabyabufuzi. Empulira nange nandiyagadde obatumirako nga sinava kuva. Okyali ku Fangoni nyinza okwerabira. Batumira kubanga era be mbadde ngendako abalondeddwa. Bonna abalondeddwa alindako batumira. Mwenna abalondeddwa nga musuubira okuddayo emyaka 5 nga giweddeko. Asobola obbakolerayo yali yenisikiri. Nzaale ni skin kyabiko n'abantu bosasula nga sitegedde. N'ekyo kaba kugamba nze talina kyamba neyenze. Ko muntu n'agamba bugambi nze gundi naye teekako ekyo. Tukoze tutya? Okola ki? Abantu bagamba oli musabi nnyo oba oli mulogo nnyo. Mbuuza bubuuza. Lulimi. Kati aliko naffe abamufukamirirako mu nyumba nitumusabira Mukama amutaasa ababi. Noteeka amavivi wansi nze ndi mukyala muzadde ate nzaala baana balenzi. Kati obulumi obutuuka ku mwana omulenzi mbuuliranga buli munze munda. Nfukamira nga Mukama taasa omwana oyo teri amanyi gye yava. Ffenna tumulabye yeerwanako kubeerawo. Ababi bonna abamuliko. Owulidde? Mpulira. Malayo saalayo. Esaala yange. Saga gimalayo kwa wala kyali abali eruzira sagala balemereyo. Njagala balemereyo kyo yagala njatu. Tumirako Meya omulonde Nansana Division Sam Mugabi. Mwana wange. Nasanga obuzibu mu kalulu ako. Nzaala bangabi. Sam Mugabi mu kalulu kali Matovu yamanya. 221 ne Mugaba Matovu. Mugabi. Aga mama ne muga kyengenda okukolera Matovu. Sigenda kulwana nonya kaki. Kaluluko. Kubanza alabanga ko ye kale mama. Bala le bebiriga nga mama stade yo mukono. Yawangula nakola ki. Nawangula. Matovu tabadde mu biro badde olaba nkugamba nti tampisiza bibambi abadde nga mama ndi mama. Kati ate omwana na omulali munne nakwama kati Matovu. Waliko rudamu. Muganda wakomyewo. Egukuluyo bwa. Ngamba mama nkimanyi. Toyinza kumpagira. Ndoza alabanga bino muganda nonya akaluluko naye. Myaka giri nawo ogize nono kajjagire. Era ndi wasamu ki Mugabi naye kyengenda okukola. Sijja kujjayo manyi mu kalulu munoonye mu ebirige nga mama. Anawangula gwe nagamba munne sirika munno mukole ki. Muveeko. Enkutumiddeko nnyo era nenkulisa akalulu webale nnyo naye nga obe layino n'ogisobola simanyi kubanga yo layini nnene. Yes. Ati mu layini mwendi. Ayinza okulowooza nti siri mu mwendi. Anentumirako mukulu
chairman omulonde owa Wakiso district. Engineer Ian Cheyune. Engineer Ian Cheyune. Nze mu bantu beneewuunya emyaka gye ndabidde Engineer Ian Cheyune. Wali okimanyiko nti emyaka gyonna gye mulabidde akeera kudduka ku kkubo akola road work buli lunaku abere fit. Simanyi kikyo otamanyi. Natuuka ne ŋŋamba ometuwulira ekivulugundi gundi yatadde mu ssente egindi gundi yatadde mu ssente niŋŋamba oba ani ateeka mu ssente mu mwami Cheyune okola ki okudduka. kakati wama omulabe wa Tonazi Media. Engineer Ian Cheyune ndowooza mu Uganda yonna ye muntu ateeka ebintu bya President Museveni mu nkola. Tumulinze Twalonkingako exercise ekkololo tewagimanyako ne bagamba tugenda nga kera tukola exercise. talya bigambo bye. President yagiteekamu ne tugenda n'ekkololo tukeerenga ne bagisomesa nako exercise wakakolayo mmeka Sizibala kati ye yakiteeka muki mu nkola kuba yategeera obulungi bwa exercise kugwe ng'omuntu. Tulira abenkana ne mwami Ian Cheyune emyaka oyinza okwesanga ye abasinga okuba omulamu obulungi nga ne banne beyenkana nabo amuba kati ebirwadde byabakwata dda. So yesiga nti waliwo amuteekamu naye ali ku kiri ye mwana omuwulize ku taata we. Kati bw'anaawangula district engineer wange ndoza Wakiso district tugenda kuteekangawo exercise day nga ffenna tukeera wano ku green card nga ffenna teeka kubanga bw'otunuulira endwadde za sukaali pressure emitima bisusse naye ng'ate ebyo ebintu byewalika senga omuntu aba amanyi kyasobola okukola. Exercise lyeddagala kale ekyokabira eddagala teri abantu bafa sukaali embi pressure teri ddagala eddagala gw'olirina gw'osobola osooka odyekolera exercise. Kateri amusasula taata. Mbadde ndowooza wali wateeka waliwo sponsor. naye nga Cheyune Engineer Cheyune Ian Cheyune kwagaliza birungi byereere emyaka ekyo myaka 5 era tuyina kye tusuubira mu Wakiso district. Nze mumanyi ye mwesiga mukozi kalina gye yaleka ataddewo bwawayi ya Mungu mutabani wange teyayongerako yadde bwanika omuyisa emirundi emeka maama bwanika muyita ejemeka bwanika ena omwana wange bwanika zadde abatabuse kinnuma tinagamba bwanika mu kamera mu lujjudde ne muganze nsinga okuwala naye Wakiso district yonna nga maama nali sinamanya nti amuzaala wandiga ko ye kiki yamukyala nga ngambye ekigambo ne muganze nalujja Hanifa naga nfudde maama yanzaala kati muyise emirundi 5 bwanika kuba ndi nnyoko wanswaza n'obulako ne kalangi kwoteeka ku district ekizime ne kyatuula ku online renovation n'erema emyaka 15 ebisanja 3 yabadde ebisanja 3 ebisanja 3 bannaki wallahi nze teri lwe nalumwa kwa nalooza nti bakali takoze district oba tasiize langi ndowooza ayina byakoze ebirala nekkuba erimu nerikulema okuyisaamu tractor alwaniridde nnyo entobazi mwasula bwanika obadde osula mu ntobazi nga mmale mulimu ebintu
ebyo kankubuulire mwenna abalondeddwa abasuubira okuzanyira politics mu kamera babiveeko noleeta bannamawulire noteekawo busitanti nokwata bayindi muzimba mu ntobazi byebikola enguudo eziyitamu ebibuuzo abaana bakole Piero mu budde waba kambuwadde nno ebyo byokwata busitanti n'okwata bayindi bazimbye mu ntobazi byebikola amasomero omwana n'asomera mu environment ennungi byebikola amalwaliro omuntu n'agenda mu ddwaliro n'avaayo ng'ajjanjabiddwa nga ne waatuula walungi ezo sitanti ze yakola emyaka 15 n'alinda mu kulonda leero teyesimbawo bamummakadi yali agenda kwemu mama wayogera n'agamba kati ebiddako natekawo busitandi butukuta abatiikinga obululu yali agenda mu bwemopi ne bamuwutula uwa busiro kibanyi bikizi gundi n'atawulikika nako ewa former vice president wajiribati yali mbitundu busiro ki si south no ya former vice si south eyo gye yali naye busiro nosi yebadde mayanja naye munnange Moses mayanja bamutwala emisinde naye n'atawulikika nako n'akitegeera nti ebintu si birungi muyiga okukolera abantu abeesimbyewo mwenna nze sigenda bayozaayoza abawangudde naye muteeke bye mugenda okukolera abantu kyembadde mwagaliza mbazze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning togenda kulowooleza bantu ddayo nga bwe wabasaba akalulu bakuŋŋaane bakubuulire biki bye baagala mukolere abantu mudde ku ground mukolere abantu kino nkyogedde kubanze ndi mukyala we NRM atakyuka kati mwenna ab'NRM abawangudde akalulu bantu mmwe mukolere abantu nze senga oddayo buli kyalo Samu Mugabi genda guno omwaka bw'olumala okulayira ddayo buli kyalo otuuze abantu obajjemu ebirowoozo babuulire ti bajeti y'omwaka guno munnange yagenze yalese agikoze naye njagala byammwe byengenda okuteeka mu bajeti ekola ki eddako eyange mubeere mu bantu emyaka 5 mitono bw'aba mwana nga y'emyaka 5 abatannatandika kukola kuleetera mmere waka bana byabufuzi bakolera abantu ebiddako miranga wowola naye ng'okaabirani wasitugaanyi yadde mulimu abaakoze naye ne bataweebwa kalulu bayinza okuba baakakumye si ggwe ng'omuntu naye ekibiina kyewabadde okoze eki kyewabadde olimu ebyo nabyo weebiri ne bajja bagenda okujjukira nga nawe bakukoze eki bakusaayi ono bagenda okujjukira kisenine naye y'omu ku baasaayiddwa ng'obudde buyise ng'agenze bamuyingoga bannange ebyo bibaawo naye bw'oddayo gwe n'osigala nga tebikulidde by'okujjako oyinza okwesanga nga ate oluddako okoze eki okomyewo tugaa tetujja kunenya abantu mbu ne bo bakolera tebasiima mbu abantu tebasiima bannange basiima naye era bibaamu naye gwe kolera abantu tofa ku kyokusiima
obasiimye batabasiimye gukolera abantu banga abantu abalaba oli ali obakolera oli ali waggulu oli naleeta omugaati ne bamuwa akalulu oli ali waggulu abalaba nze bannyima akalulu 216 nga baagala soda naye nga bali mu kubajjanja babawa kapito ne bannyima nga batotuwadde soda tugenda kuwa akalulu munaate ne bakanyima era ne bazina amazina nga bankubya akalulu abamulosa yakalati era ne basitawo kuddayo sigaleeyo gema abaana naye nga babaweerera abaana bateeka mu kitongole nga kibaweerera abaana kibawa kapito kibajjanjaba bannyima akalulu nga toleese soda ow'olukumi katawo basiima kubanga abaakaaba badda nga bamaze ekitongole kibagambye mugende muleeteeyo abawandiisa tuddemu tubalinewing kati bambi abaakaaba abamu ne bajja ne beetonda byaliwo abalala baaswala ensonyi ennyini ne bagaana okudda mu maaso gange naye nze nengenda ne mbalinewingira kabibala ku luno bwe nali nzija ku kyabakyala ekyeggombolola nakifuna nga ndi unopposed abantu babeerenga ggwe nesi kugenda kukimayo bye baabawa bye baabakolera kankubuulire ekikwatagana akalulu kalinga mupiira Brentford bwe yatulemeseza ne tusuula amaliro omupiira ogwo gwannumye badde saagala gwogerako akalulu kalinga mupiira kati buli omu ayina engeri gy'akifunamu nze kati mu nnyumba yange Mukama yampadde ekisa ffenna tuwagira kimu tuli baaseno mu byobufuzi we twawukanira okitegeera kati ng'Arsenal esamba mu nju muba tension nakano obanga agamba nti TV ogikoze eki obunkenke tewali wakola fujjo lya kujijjako yakujja omuwala ono ali emotional kasita alabanga Arsenal bagifunziza nnyo ng'agenda yeebaka nga yeesooza kati remote ng'omulenzi agikola ki kubanga alina okugijjako agimuggyako remote kati kyakola agenda ku app ku simu ye kyokka abanyiize ate ku simu alingizaayo okitegeera kati byebyobufuzi nyinza okuba nga bwe bampangula nze nabitwala ize nensigala okubalaga nti yadde munkubi akalulu guno tegubadde mulimu mbadde ninawe nsobola okusigala nga nkola ki nga ndya nembalaga tekirina buki nebaayo oli n'anyiiga buli lwonyiigira mu kalulu nga bakakuwangudde oba olowoozesa abantu bano nti obadde ogenda kufuna mulimu wabadde ekirooto kyo okitegeera kati bwe bonaagwa akalulu n'anonayo byonna bye yakola ki mbu waliwo yali nga baali basamba omupiira yabawa bagiyita kimeeme y'embuzi baali bakyagisibye bakyagisitereseeyo balinda kukola ki olunaku lwe banaagirya yagisibulayo n'agamba embuzi yange nedda si yeyekka akalulu kaluma nze nkubuulidde va kuffe nze era lwe bampangwa nengenda nga neebaza abantu kyamaani wange wenaale mu kalungi yaŋŋamba oli mukazi nze nakyawa abantu emyaka 2 esaba batunulako ne muga kati oli mu baani era bwe wakyawa luli ate bw'okomyewo kati okwogera nabo kitwale ize babuuze Luzzi agamba abantu mbadde ngenda okugamba nti Luzzi mugaati gwa bbata mu covid yagaba obudomola obunaabe engalo ebwayise kawempe yonna bwe bamuwangula ajja n'abinona byonna n'abitikka n'abitwala so mulimu omuntu akola ekintu ng'akalulu kawedde n'anona ebintu bye olw'ebyo ebyogeddwa waliwo omuntu nga bakuwangudde n'akujeeja ogamba ze bampangula akalulu wensula baali bamanyi ndi mu nju kumbe nze baabala akalulu nga ndi ku ddwaliro wali ndi bwe nti mpulira buli ekikola ki kigenda mu maaso era olwali okugwa nga bayitawo abazina nabalaba abaakaaba nga bagenda banyiize nabalaba embeera emala okukakana nenzija nembuuza ku baali bakoze eki embagamwe bali kunnonda naye ewange eka
asinga okumpalana gwe nali simanyi nti ampalana yakunga abakyala ne bajja bazinira ku mulyango gwange nga bakuba n'ebiki n'ebigoma n'ebidomola kumbe obwana bwange buli mu nju bukoze eki busirise bweggalidde okitegeera kati nkomawo kunnya nkonkona maama okomyewo oyiseewa kati enkeera nakeera nkya kunaaba nenyambala nenkwata eryokuddwaliro bonna basigala bakoze naye bali bamanyi bagenda kwekweka omwaka mulamba kitegeera nti mulimu omuntu ayingira ebintu naye nkugaba ebyobufuzi mupiira biyingire ng'okimanyi beera ng'omusajja omu wano yatya okuwagira omupiira lwa puresha nze ndi wavira era nze olwe nali nkyalina amaanyi zino enkovu ziizino ogiraba eno ya sports club villa express villa nakivubo nga tukuba ekikonde kawala kange akato kawagizi kasene ate gwe oli wamaniyo muwagirirako kubanga mbajagala ayina abamutwalaganya alina omuyambako muwagirirako maama waaki maniyo kati embaga ebeera awo nze mbeera mu bizibu tobirabangako nze nva eri nina ebyankubyekubye dda kati nentuuka awo nga waliwo obuzibu jjukira abasajja bali abawagira sayidi eri baziwagirirako singa eno balaba nti yeesamba kati nentuuka mubaamu abajjonkeza bakeera mu bisaawe nentuuka nensanga bakeera mu bibanda kati eggula asoli ate tesamba mani be basoose mu butebe obusooka nensanga obuzibu obwawo kati ngenda okulaba kyendiko nze sikitegeera ng'ofunawo oludda ng'osirika oludda olusinza amangu kusirika kyemba nina okukola kumuwagirirako tuli babiri tofaayo ebyo bibaawo omupiira oba byabufuzi wali alina okubaawo awangula walina okubaawo gwe bawangula guma draw era babiteekako nga bakimanyi birina okubaawo balimba bano eggoolo tebandigituteebye tekyandibaddewo oyo gundi yatukubiza jokalezi kati nembeerawo ndi mukuwolereza so kyova olaba nze agala puleza era nakugana ebyobufuzi wali togenda kuuma kalusuli wakuumi nagamba asente zabeere nazo sikuuma kalulu wawona nakugamba ebyobufuzi mupiira buli omu abaako engeri gy'abitwalamu natunzika sooka oweeyo akagambo kikeni yagamba nti yesi yasibya good kakati gambo bbi omwe ng'alisanga ku mwoyo tamiivu tabaagambwa Serukama Mayute bwe balikwata ku liri alikola ki aliwoloma engeri ezo zikuwadde mwami Chicken nze simanyi tewamusibya naye mubaamu ebisukka kubanga Chicken bw'amala okuvaayo nti kamanda Mudoga amukubye waliwo omwami eyavaayo n'agamba ye taata waani wa Chicken era n'atugamba nti yabadde agenda kuggulawo musango naye nga nze mu byonna sinaalye zonna nzigenda nzikunzirina nzigenda nenzikubamu okundi mishoni ya omwana ogamba nti kamanda Mudoga ankubi yali yakwata aliye ni skin gwe babakola ki basiba kati nze yali tata wa Chicken yagamba nti bwe yali agenda okuggulawo omusango mbubangi bajja gye bali bagagutuwe fe mbunaatya n'akivaamu n'agamba omwana w'omusango gukole ki guveeko okitegeera kubanga ndooza baanoonya alien wakiyingiramu nga alien yennyini ye mukwate nga yabadde kiboga ne kibula nga balina kunoonya ani gwalumiriza nti ye yakoze eki ye yakubye Chicken oli mwana mulenzi lwaki ngambye nti oli mwana mulenzi omwana omulenzi yensi
bwe bate mukimanyi omwana omulenzi yensi kuba ogenda kuwasa ozaale pozi nga kamera zenala ebifaananyi bye nalaba byali bya AI naye banga tebyali bya AI ojja kuwasa ojja kuzaala bafulumyako ng'ali ebisiyaga yali AI basi AI byonna kyebiri naye nze nzira ku kiri nti oli mwana mulenzi ebigambo ebikonjere bikusanyusa lw'obyogedde n'onyumirwa oba obifulumizza naye ripakashoni yabyo ebikonjere bwebedda etwala emyaka egisoba mu 10 naye eruma kube kutuukako nga n'oyo gwe wakikwa tokyasobola mufuna mwetondera temumanje oyo abadde na lujja ng'ali ne Tronas mbeere bulungi mweraba